Alien Skin arozeza ku nkwe ez'abantu baffe. Alien Skin olunaku oba lwakutaano ewaliwo yeyaali wa Kitebiwa ne Helen Seku whatever bwe yali avaayo amagye ne gamukwata naye awoza kimu abaamukwata baamukuba zibatuuni nsambagere biki bamugamba linnya lya Muhoozi. Kati Alien Skin ye mulwana agamba lwaki akubirwa embooko eza General CDF Muhoozi Kainerugaba kubanga agamba amagye gamukwata bigambo bye gamukuba embooko mpaka ku poliisi ne bwe gamubuuza ki ebya Muhoozi General. Kati Alien Skin kyoyina kumanya olwaleero amaanyi egaali oluvimbo nga gwe omwana yava katwawo asiiga langi makanika saawa zino osobola kutuula ne pulezidenti General Yoweri Kaguta Museveni bw'otuula weka omaze ku miitinga General Yoweri Kaguta Museveni osooka weebuuza amaanyi gaani agantuuseeyo kubanga ne bweba baminisita ne bweba cabinet minister tamala gasisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga Alien Skin wooli saawa zino tibakulaba nga muyimbi ababeera mu State House oba aba bakweyunira ni bakupika nosanga osobola kutambula Katwe wa Makinde Uganda yonna ne gaali. Si kye kifaananyi bamu kye bakulabiramu nga cash crop kukufunirako sente ate kugamba oli ku bya patriotic kuki because ekyo yina kumanya olwaleero Uganda system kwa ne President Museveni yali museta onanga system tagitegeera bavunda dda mwata ze kitutawanya system we wano kye kimwe kitawanya ne Rwanda warabye President Kagame katono cabinet ba minister bona aba bayise membooko natuka n'okubagamba bweba mukoye mudde wamwe mutuule. Kati Alien Skin high pay evaawa tunulira Pablo Escobar Muhammad mu Colombia ebiseera byemabega nebwe bajanga kumukwata kulwokugamba baali bakyamwagala kumufunira mu sente n'okumuyisiza amenja gayabwe kutuuka mu Amerika newa n'okusaasana ensi yonna bamukubiranga kasimu ngu DEA ejja vaawo
naye bwe batuuka batakyamwetaaga bamukuba amasasi adduka 92. kati Alien Skin gwe byonyumya ngunze ndi patriotic saagala manya sente nze ndi ku mwoyo gwa ggwanga. Jukira waliwo yagenzo wa President Yoweri Museveni n'amuliima n'agamba Alien Skin okusinziira mobilizer mulungi yeetaaga sente yeetaaga security. Kati oyina abasirikale abakutambulirako abakukuuma gw'obasasula nedda bye beetaaga essential needs buli lunaku gw'ozibawa nedda. Ani yali atudde mu meeting n'awanika omukono bw'ati n'agamba naye kibanda waffe asobola kutoora ku Robert Kyagulanyi oba asobola kukunga abavubuka abamufaanana n'atulinyira no ku bantu engatto yeetaaga security. Golowooza bigwanga mizimu wangi? Golowooza bikwetoolodde ebyo byonna bigwawo oba obituukako oba bituukawo nga muzimu? Kubanga emizimu gye gitalaga oba gujja oba tigujja. N'enkuba esooka kubindabinda eggulu ne libwatuka. Golowooza abasirikale bakukuuma beesanga wuwo ekyabasayiningisa kiki kujje wuwo bakukuuma oba bakubega? Gwe Eddie Kenzo Bebe Cool Chameleone yenna ayina security. Golowooza agomanyi kiki kye wasobya wasooke bakwe security ngu oli katoli mu bulabe? Bwe waweranga katwe oli mulangizo osiiga motoka biki wali toyina mutima gumu wali oyina mawowolo 8. Kati bwe wayimba ensi neekutegeera n'ofuna emitima 2 kati balina kuwa security tibagikubbako. Bwe wayimba n'ofuna ebibumba 4 oba ebiwowolo 8 kati bye bakuuma nedda. Kankubuulire mmwe ganga manya zidipo biki mafia manya ki babataddeko amaaso aga muli golowooza mmwe babalaba. Golowooza gavumenti ne security y'eggwanga yebalaba bokka in external forces. Kati Alien Skin singa otuukirirwa owa FBI oba CIA oba Mossad n'akusomera mu ddiiru ya billions za dola, oyinza kigamba gavumenti kati balina oyina kubeerako abantu kumpi. Baani bo meeting baani bobeera nabo kituufu gwani anali mabega g'amaanyi go. Leero
alien skin arozeza ku nkwe ez'abantu baffe. Alien skin olunaku oba lwakutaano ewaliwo yeyaali wa Kitebiwa ne Helen Seku whatever